awo simanyi oba kyetagisaako supa buli kimu tokimanyi kiki supa ebintu bino ojja kwesanga si bibuuzo byange muntu wabula bibuuzo by'abantu bammwe ababalaba. I know si bibuuzo bibyo ng'omuntu bwe kinaba kyetagisa dde era ajja kudda bwe kinaba kyetagisa kwetereeza nga ffe tujja kwetereeza naye kyemmanyi nti ekijja okumalawo bino byonna either nga balonze coordinator omupya oba nga Abu Dhabi bagitongozza ngayo Abu Dhabi ne bagiwa coordinator waayo. Abalonyi mbabuuzaako mwenna abeekumidde ku Tawera Radio, Tawera TV, amanya n'eddoboozi, muzzukulu wa Mugema, omuzira nkima awangaalira naawe bbira busiro, omuzira nkima Mariam Nagawa, nze ndi mu nnyumba okubanga ate nkuweereza kiki olwaleero kye tuleese, kiki ekiriwo olunaku olwaleero, naye nga neeyongera okubagamba nti abatuteekamu ensimbi be bannaffe abase mu shipping company nga bano bakutikira bintu kugenda Uganda mu mbeera yonna, beera nga weekwata abo. Abalala be bannaffe aba Kampala Katale nga bano bakugamba oyagala olya ku mmere y'Abannayuganda bawangalira ku Hamdan Street mabega wa Wendy's okulera na Russian Embassy. Genda obaguleko kyonna kye weetaaze naanansi matooke lumonde mu mbeera ng'eyo ojja kubanga ate obafuna bulungi. Ekirala nno yo Tawera Radio TV wamu ne Ibo Events bategekedde boat cruise ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana bagenda kubeerawo ku Marina. Ticket yaddira mu 120 anasasula before 150 gwe wenna anasasulira ku mulyango. Bintu bingi nnyo ebigenda okubeerayo mu ngeri emu oba endala. So osobola okunoonya ku mukulu Johnson, osobola okundaba nganza omuntu okulaba jjajja Ibo mu mbeera eyo. Ate no yo Mariam Foundation Uganda nekugamba nti eno eddukirira ku muntu wa wansi oba oyinayo engoye z'otakozesa, oyinayo ngatto, oyinayo mpale, oyinayo ekintu kyonna abannaffe aba Mariam Foundation mujje muddukire ku baana abatalina mwasirizi. Ebintu gwe alina ekintu ekyo osobola okukisa, osobola okuyita ku namba y'essimu eri 055 4465563. Bino ebintu tubitika ne tubitwala e Uganda ne tubiwa ku baana bano bandi ku street bano bamulekwa mu mbeera emu oba endala. Nenebaza ne bannaffe bonna bana abatuwadde ku bintu, omukulu Yazid ne yanza tata ne yanze gwo Brazilian Zaid. Thank you so much. N'omukyala ali bamuyita Karo awangalirawo Sharujja badduukiridde abo nno ku bantu mu kikula ng'ekyo bana ne yanzege. Olunaku olwaleero nsisinkanye omukyala. Omukyala ono abantu mumuyita maanyi g'abantu nannyini NUP mu mbeera ey'enjawulo. Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Leero musitudde tumuleete wano tubeereko ebimu bye tunyumyako mu ngeri emu oba endala. Nkulamusizzaako maama. Nange nkulamusizza nnyo nnyabo. Weebale kunyirira. Ngezaako. Sooka yanjulireko omulabi wa Tawera Radio TV. Amanya n'eddoboozi omuzirango Monica aka Spawman. Monica lwaki? Monica kati omuzirango kwago yaliwe eryengo lyeririwa kwa. Ndi muzirango. Lwaki banna amannya g'ebika gano temugoga? Singa goga eri mu kumanyagana. Naye bannaye kyonna supa weebale kunyirira. Bannaye ekitibwa kya Mukama. Kati omukyalo ono mukyazizza nga senior resident owa UAE kuba otabadde Emirates. Tosala mugambo naye tugendera awo. Mugambo ogutokomoka. So supa nakoma okukumanya ng'oli Alain n'okolerayo by'okoledde ate obudde buno oli Abu Dhabi. Lwaki wavaayo Alain? Savaayo mu bubi naye omuntu okyusaamuuko nogamba ti kangende wano ate bw'ogenda era nekikukwatirayo oba nekikutambulira. Obudde buno supa akola kiki ekyamujja okuva Alain okujja wano? Sina nnyo nsonga yamanyi yanzijala just nayagala kukyusaamu obukyusa. Ngeri COVID yagwawo nga bw'omanya Alain nti emirimu egisinga egiriyo gitegeera kuba naye wali obaddeyooko. Kanoga kankyuseemuko ngende mu capital city nayo ndabe ku capital city owulira w'enyuma. Enyuma. Enyuma. Lwatu nti enyuma. Yo enyuma. Naye vibe zayo tezinnankwata bulungi nga ze nalina mu Alain. Owangaalire ye watali bantu oba? Ndi mu kibuga wakati. Kuba mu kibuga naye nga abantu b'olimu be batakuwa vibe. Batampa vibe. Si bwe kiri naye. Kati mbadde nsaba bw'oba oyagala okufuna vibe wano mu Abu Dhabi noonyako ku mukulu bench. Ate situkolagana nnyo na side eyo. Vibe ze tezinkolera. Supa tusooka tutunuulire mu mbeera obulamu obusanze otya obwa Alain. Sooka comparingako obulamu bwa Alain na Abu Dhabi.
obulamu bwa layini tebwali bubi nnyo olw'ensonga nti bwe nali nve ekyaddondo natuukira ku mulimu. So layini yali akola ki? Proud Kadaama. Kadaama yaani? Kadaama aba mukozi owawaka. Abantu asinga tebeenyumiriza nnyo mu kubeera kadaama. Kiki ekikuleetera okuba nti okyenyumiriza? Munnange simanyi naye as long as nti nsobola ofuna akasente akambeezaawo ng'omuntu mba nina okwenyumiriza mu mulimu gwenkola. Kubanga era abasinga mufe abava e Kampala ne tujja eno gy'emirimu egisinga otuleeta bw'otuuka eno just n'okyusamu obukyusa n'ogamba akankyuseemu nzire ku guno. Sooka okutukompeyalingireko ku mbeera eya Abu Dhabi na Lane. Embeera sinagifuna buzibu era simbi nnyo. Kyenyinza ogamba nti only Abu Dhabi nti bwe nali nzija najjira ku visiti nga nina okunoonya emirimu, so awo embeera we yakalubamuuko naye nga talina nnyo njawulo. So wafuna mulimu? Nkola. Alhamdulillah. Tuwe ku sente. Sente mujja kuzifuna inshallah. Inshallah tatera kuzimba muzikiti naye butereevu nnyo. Supa tetujja munnange nno kumala budde ngaayo ky'omusota. Katugenderewo ku nsonga Supa obudde muno UAE omanyikiddwa. Omanyikiddwa Lane, omanyikiddwa Abu Dhabi. Kikutwalidde ky'okukola erinnya? Simanyi era sijaga nti oba kino naye one thing kyensobola okugamba nti just kubeera ku socializing n'abantu kyekyo lwaki ndowooza abantu bammanyi. Mu ngeri ki? Si mu ngeri mbi, just ndi muntu amanyi nti katugeze bwe twalinga Lane wabangawo ene gatherings get together party tinabeerangayo. So simanyi abantu mbeera zange babazira batya abandi fane abandi nina eddalu simanyi naye nalabira awo. Naye ate ogambye Abu Dhabi tennakuwa vibe era wantu watono nnyo wootera olabikira. Naye ate kiki ekikoledde erinnya naddala wano mu Abu Dhabi? Actually ngenda okujja mu Abu Dhabi already nga ninamu abantu abamanyi okuva Lane. Yes. Kyova olaba nti sifunyeemu nnyo buzibu tinagenda okujja nga already ninamu abantu abamanyi. Naye nga bamanya kuva Lane. Naye ku sayidi endala osinze kubeesingira nnyo ku sayidi ya NUP yekumanyisiza abantu kituufu? Yes. Nti mbadde nga mu activities ez'enjawulo eza NUP yadde nalinga mu Lane naye nga nezikolebwa mu Abu Dhabi mbeera if it needs any contribution nga mbeerawo. Nyinza obutabeerawo physical naye nga I contribute. So kati muno mu Abu Dhabi osinze kunyumirwa nnyo naddala mu mbeera ya NUP oba kyemuyita enkyukakyuka? Naye lwakubanga bw'omanyi nti challenges nnyingi zetusanze naddala NUP muno mu Abu Dhabi nekye tulina kimu kyokka kyetwebaza Katonda nti abatono tukyali ku mazima era tukyagayimira. Challenges kyezo ze musifeesinze mmwe ng'aba? Nyingi olwokuba mbadde saagadde tuzigendemu nnyo naye gwe kyomanya nti challenges nyingi. Naye ate omuntu yandyetaaza okumanya oba oliawo neyandyagadde okuyingira Okay, kati essaawa eno muno mulimu ndowooza two parties ebiwayi bibiri ebya people power. Mulimu ekiri ku sayidi endala eya Patricia nekiri ku sayidi ya George. Kati nze ndi ku sayidi ya George. Naye era mwenanga muli ku mulamwa gumu oba mwawukanye? No, tuli ku mulamwa gutya omulamwa gwe gumu. Kijja kitya okubanga ate mweyawuddemu ate nga muli ku kimu awo tewaliwo chemistry? Sijja genda nnyo into details z'ebintu ebyo naye kyaba bamanya nti tuliemu abantu emirundi emeka ebiri naye nga ffenna omulamwa gutya omulamwa gumu. Sikitegedde awo nze ng'omuntu ekituufu sijja kukulimba. Ebyo biba byetaaga abakulu abasingako ne baba nga balina obinnyonnyola. Kati Supa kyenandikubuuziza oli ku sayidi ya George olinga muntu wa NUP oba olinamu ekifo ku sayidi ya George? Ninamu ekifo. Okola ngani? Ndi secretary. Mwe muwandiika. Obadde ntudde na muntu munene obudde buno? Siri nnyo munene naye nga kyekyo. Supa ebintu ebimu tugenda kubeera free okubyogerako koze abantu beetaaga okumanya. Ekigambibwa nti mwe abasayidi ya George temukkiririza mu ludda lwa Patricia. Kati kambuze Supa ng'omuntu Patricia yakola ki? Nze ng'omu simwinaako buzibu era sijaga nti oba yankola kino oba yankola kino naye lwaki ndi nnyo ku sayidi ya George tinze George yes yansanga njagala nnyo enkyukakyuka ate era n'ekintu nakinjagazisa. Oba oli ku sayidi ya George olw'okuba George wango? No, George yanjagazisa ekintu
yes yakinjagazisa era nateeka ne mu group ya mission ye muntu yasookera ddala kunteeka mu group ya mission nga nkyali mu alaini yes nakinjagazisa yeah ensonga lwaki ndi kusaidia George okkiririza mu buweereza bwa Patricia nze si coordinator gwe twogerako sijja gamba nti mbukkiririzaamu oba sibukkiririzaamu ekikulu kya bina ffenna tuli ku mulamwa gutya ku mulamwa gumu temusobola kuba bannange ebintu ebimu byetaagamuuko amazima temusobola kuba ku mulamwa gumu naye nga te waliwo temukwatagana nze simulwana na Patricia era simulinaako buzibu kuba simumanyi nnyo kiwanvu yes ndabika n'emirundi gye nnaakamulaba giringa emirundi 2 naye okimanyi supa obudde buno kati mubuzaabuza abantu ate tutya waliwo omuntu agamba nenjagala okuwagira NUP oba people power naye simanyi oba bano be batuufu ekintu ekyo osobola kumatiza otya omuntu eyandyetaaze okuwagira enkyukakyuka nze sijja kugamba muntu tebajja nkusaidia George bagenda kusaidia Patricia wabula omuntu ayagala enkyukakyuka gwe woowulirira emirembe woba ogenda yes so mwenna muli ku kyekimu kasatu bange omulamwa guli gutya guli gumu gwe woowulirira emirembe woba ogenda oba nga Patricia banakuwa emirembe welandoke oba nga George banakuwa emirembe welandoka naye oli ye mukulu wamu yabatwala kyonna kyekiri supa ebintu ebimu byetaagamu amazima kyonna kyekiri oli ye coordinator omulonde eyalondebwa principal okuva emagere kyonna kyekiri muli bakyewaggula tukitwale nti muli bakyewaggula kale tukitwalibwe bwe kityo nti tuli bakyewaggula mwewaggula naye kasatu banga naffe bye tukola bituuka wa ku secretariat so kati mwe mu reportinga direct yeah we do report baana mmwe tunaabasonyiwa temwewaggula mmwe ku mukulu simanyi oba munatusonyiwa temutusonyiwe naye nga naffe tu reportinga direct era anything oba waliwo ekyetaagisa eri back home tukikola ne tukikwasa chairperson waffe George ne kiba nga kituuka direct eri oludda lwammwe supa muyina coordinator oba mmwe mwekwatanga kibinja kyaffe ffe twekwatanga ekibinja kyaffe nti tulina chairperson waffe atutwala awo wennyini supa njagala nkubuuzeewo twogere ku mupiira ogwabadde ku yidi ogwali e Dubai ogwa Kasukali FC tukimanyi nti tiimu eya Kasukali tiimu ya nkyukakyuka tukitwale nti tiimu ya NUP tiimu ya people power naye ate mulimu abantu betu abadde tusuubira okubeerako abataalabise ng'asooka y'omukyala Patricia coordinator bwemuba nga mulimu ku mulamwa gumu owookubiri tutwale waliwo representative omukulu Musa Nyenje owa sports oba yaani awo izeta team consultant nga ate nga ne Dubai waliyo people power abantu abo nga tebaalabiseeko ku mupiira ogwo temwabayita ebibuzo ebisinga George alina answer ya leero nkyaziza secretary ateekeddwa okuba nga alina kyamanyi George alina answer y'ebibuzo ebisinga ebyo George naye ngenda kumunoonyaako naye nsoose kukyaza secretary naye omupiira it was just a friendly match tegwalina nnyo mulamwa gw'amaanyi gwa nkyukakyuka just a friendly match kuzannyamu buzannyi nga nabo nti bajja aba Safa Warriors bajja muno mu Abu Dhabi kanaffe twali tulina ogenda obbakyalira friendly match katugala tegwetaagisa nnyo kuyita abantu kusitula abantu banene abantu abo bantu banene naawe oli munene nga waliyo sibatuuka kati beetaaga bayitibwe nga like nga ku Eid Cup nti baaliyo yes Eid Cup baaliyo sijja kuvaawo awo wennyini Eid Cup omukyala Patricia yaliwaawo kigambibwa nti mwamuyisaamu amaaso how true is that amaaso bagamuyisaamu batya mwamuyisaamu amaaso ng'omuntu eyakiikirira coordinator waayo ne mumumma akazindala okwogerako eri abantu mwakikola muna bugenderevu mwalina missions zammwe kyali kitya kito obudde bwali buweddeyo gwe tolabanga n'ebintu babigabira mu nzikiza nga amatala superwoman obudde bwali buweddewo bwa coordinator tewaliyo tolabanga amatala bagajjako ebisigadde babikolera mu nzikiza anti yes yajja ng'omupiira gugenda tutandika era omupiira ne gutandika naye amatala ne bagajjako nga omukolo tegunnakola ki tegunnaggwa era ebisigadde ekikopo emidaali byonna babigabira mu nzikiza era n'abantu abalala baali balina okwogera tebayogera olwokuba nti obudde bwali eddakiika obudde bw'esaawa bwali bukoze eki bwali buweddeyo naye ate era supa omuntu ali mu kitundu nti azze kukiikirira mwandi mu recognizinzeeko somehow naye ate kigambibwa nti mwamuyisaamu agenge nga alinga eyenkana naffe
eyo tuveeyo. Super. Abantu ebibuuzo bino bye babuuza twagala tubiddemu so that abantu babitegeera. Naye nti era ebibuuzo ebyo sijjaga nti ebibuuzo omuntu omukyamu naye waliyo abansingako abalina ensonga zaabwe osanga nze zesikola ki zesima olina nsonga ki sirina naye sinze nali nkulidde omukolo era sinze nagutegeka sinze nali nkulidde aboogera tewaliko kakiiko akategesi naliko naye nze saayogera bayitha we nange ng'omuntu saayogera bati oli omu ku bakulu abategeka yes naye saayogera kati sobola gamba nti oba twamumanga yo omuntu naye nze kyemmanyi nti obudde tebwatusobozesa gambibwa nti mwamumuyisaamu amaaso munaye buli si bigambo byange wabula byebigambo kuba twakwata akantu ako kutawira ne tukateekayo n'abamu abali ku mupiira ne bagamba ye obedda tulinda coordinator oba oli awo ayogereko baswi ne mumuyisaako eggaali. Of course tosobola gaana muntu kwogera kyayagala. Yes, tosobola gaana muntu kyogera kyayagala. Tekirala katuba kuba Patricia Kazindalo n'ayogera n'abatamukkiririza era nabo bandivudde ne beemulugunya. Okitegeera buli ngene dda kye bakoze tekiriyo. Kati era tebamuwa Kazindalo era bamukkiriza mbakola ki beemulugunya. Kati tugenderaawo nze kimu kyokka kye ngamba abantu nti gwe kasito bango manyi oli ku mulamwa genda ne side yonna gwe gy'owulira nti ekuwa emirembe. Yeah. Super. Omukyala ajja Aisha Kabanda. Oyo ye woman NUP Butambala district. Yajja wano okutereeza embeera ey'okuba nti oludda lwa George Keya ne Patricia balina obutakwatagana. Era ffenna twali happy nti mugenda tuuka ku nzikiriziganya muteese kimu. Tugambe nti okujja kwa omubaka ono ate kwayongera mbeera kusajjuka. Simanyi sijaga nti bakwayongera embeera okusajjuka oba kiki. Naye alina conditions ze yabateerawo ze baali balina okugoberera. Ffenna side ne side. Yes. N'alonda ndowooza from side zombi n'alonda abantu babiri abalina okukola ogwo omulimu. Naye I think abo abantu be yalonda baalemererwa okukola omulimu ogw'abatumwa. Kati nabanga tewali kyatuukibwako. Embeera neddayo nga bwe yali. Balonda tebaatwala buvunaanyizibwa bwaba bwebwo. No. Tebabutwala. Kyetaagisa dde oba nga mmwe abantu mwe mulina okutuula. Awo simanyi. Oba kyetaagisaako. Supa buli kimu tokimanyi kiki. Supa ebintu bino ojja kwesanga si bibuuzo byange muntu wabula bibuuzo by'abantu bammwe ababalaba. I know si bibuuzo bibyo ng'omuntu. Bwe kinaba kyetaagisa dde era ajja kudda. Bwe kinaba kyetaagisa kwetereeza nga ffe tujja kwetereeza. Naye kyemmanyi nti ekijja okumalawo bino byonna either nga balonze coordinator omupya oba nga Abu Dhabi bagitongozza ngayo Abu Dhabi ne bagiwa coordinator waayo. Komaawo tukomewo awo wennyini we tugenda otandikira katusooke tunyweyo ku lwendo lw'amazzi tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga atunnyonnyola ku nsonga eyo temuvaako mubeereeko. Yo, Wagwan people, them there, them call me a DJ Ram Roger. Yes, I'm representing our straight up a DJ Ram Roger. Wagwan, my people, banange banamwe balamusiza abantu abangalya mu Abu Dhabi, Alaini, Raskaima, Ajumani, Dubai. Mwena muli bakabenyo tuli wano ku Tawula TV and radio. Mbabuza kone ate njalo bategeza ole byakabye bigena maso ngena kuzomwezi mukaga ogwomunana ate chi VVIP board cruise party. We're gonna be partying along, just come along, dress up smartly oje tukikube nera tukidde nga tero kikola buli John ate mwera nakuzomwezi ngabiri omwezi gono gwenyini August tugenda kubera ate Tawula TV and radio board cruise party negena kubera yakabi mwena tusaleko fera tubereyo muli bakabenyo bantu bange mbagala nnyo. I stay remain DJ Ram Roger. Wagwan them people. Abalungi abatulaba mukulikeyo mukuwummulamu tubadde tunywayo ku lwendo lw'otuzzi ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga nkyali n'omukyala superwoman eyakolamu. So tuli ku nsonga tugenda kutandikira ku nsonga gye tukomyeko ensonga y'okuba nti waliwo okusika omugwa ku biwayi bino ebibiri ebya people power. Ebintu bino bannange tubibuuzaako nti byebintu ebiri mu bantu baffe ate era byebintu abantu bye babuuzaako mu community gye tuwangaliramu. Super. Ensonga yogogamba ensonga eno okutegeera ebiwayi bino okutereera Abu Dhabi eyina kufuna coordinate. Mwakigezaako okwo? Of course okwemulugunya kafe twakutwala ye mu waggulu mu bakulu abatutwala nga tusaba Abu Dhabi bagiwe coordinator waayo. Kubanga Mariam nkakasa ozogoberera gundi eno okuvira ddala mu ntandikwa yes
amaanyi Abu Dhabi gerina ogalaba. Abantu abasinga struggle bagijjamu amaanyi olw'ensonga nti baagana ojuwa coordinator waayo. Yes, baagana ojuwa coordinator waayo kati abasinga amaanyi ne bajja mu struggle ki amaanyi. Naye singa baba Abu Dhabi bajuwadde coordinator waayo eyeetongodde ng'ojja kulaba ekigenda okukolebwa mu Abu Dhabi muno. Naye waliyo essuubi. Omuntu yenna ng'okyali mulamu tosobola kujjayo ssuubi. Yes, essuubi tulirina era tumanyi buli kya olunaku lumu ne batuwa coordinator nga Abu Dhabi. Super, obudde buno senga bakyusa Patricia nga y'omuntu ne bamuggyako obwa coordinator ne babuwa obuntu omulala naye nga Abu Dhabi tebagiwadde. Munaakigoberera ekyo oba mmwe mwagala Abu Dhabi efune? Bwe baba n'abatuwadde coordinator ffenna gwe tukkiririzaamu tujja kigoberera tetukirinaako buzibu. Biki ebireetera okuba nga coordinator aliko temumukkiririzaamu biki byakola ebireetera okumubuusabuusa? Bingi bingi nnyo. Ekimu ku byo sijja muwaako nnyo obujulizi nti mumanyi nnyo naye ateebereza okuba nga akolagana n'abanyampi. Yes. Omunyampi yani ekintu ekyo nakibuuzaako n'omukulu Musa Nnyenje omanyi buli omu akifuna mu gundi yiye ani munyampi? Abantu bonna abawagira gavumenti eriko ffe tubayita banyampi. Yes. Nga kinene. Okay. Senga avaayo n'akyewakana. Era ng'omuntu yenna asobola okwewakana teri asobola kukkiriza. Olaba bakwata omuntu nga bamukwata n'enkoko ng'agibbye bw'ati n'agamba nedda si bwe kiri. Alaga abantu nti ali ku mbeera ya nkyukakyuka. Bangi nnyo ebyo babikola. Ojjukira bwe batandika okukuba ashbag kato nga bagamba yasala dda yalya yakola bwati naye nga si lwaki ali ku mulamwa ng'avaayo n'atimba avaayo n'akola bwati abaana bamala munyiikirira nnyo n'alyoka akola ki? Super, nsonga ki endala ereeta okuba nga temumukkiririzaamu? Bingi. Ojjeko ekyobunyampi kyakubiri. Eyo y'ensonga enkulu ya bunyampi. Okay, nze nja kubeera straight forward. Ensonga ezimu oludda lwa George Keya lwaki mugamba nti temukkiriza mu Patricia? Ekisooka nti Patricia Mugisha nti erinnya lye agwa ku sayidi eri. Kyakubiri nti ate Abu Dhabi mukulembeza nnyo tribalism. Abu Dhabi muli baganda nnyo. Okyogerako ki? Tribalism sikimanyi kubanga bwe ntunula nnyo Patricia Mugisha yekka si yali mu nkyukakyuka. Si yekka ava sayidi eri ali mu struggle. Bangi abali mu struggle abatali baganda. Tulina Okedi, tulina n'abalala amannya mangi nga si baganda naye nga mwebali. Yes. Okonye ku mukulu Ismail Okedi sijja kumubuusa maaso emabegako awo bagenda ne bamusalako omugambo ogutokomoka nti mwali mutegeka okuleeta Honorable Tamaguzi, right? Yeah. Ne bivaayo nti ne ku social media kwonna ne biyita nti Okedi ne banna abalala baagala kuwa omukulu Lutamaguzi oyo Honorable we Nakaseke nti baagala muwa butwa. Okyogerako kiso? Ngera bw'omanyi. Kisooka ng'ogyeko Okedi baabisala kwani na? Yali Okedi. Actually baamenya amannya g'abantu babiri. Naye ne batwaliramu ne group yonna. Ate kitegeeza nti mu group nange nakola ki? Nange nalimu. Baagala kuwa Honorable butwa. Andi bagamba Okedi, Haji Kakembo oyo we Dubai ne group ya George baagala kuwa Haji Kakembo ali ku side yawo. Actually Haji Kakembo, if I'm not mistaken, yali addirira Patricia. Naye bakola ki bayawukana. Ali ku side yake. Either wenga tonna tulunira nnyo side yake. Njagala osooka omanye ebibinja bimeka ebyeyawudde ku Patricia ne bisituka nga byo. Kuba singa yali mbadde manyi kimu ekya George. Nedda mukwano. Waliyo n'ekibinja ekirala. Era nga kikulemberwani. Omukyala bamuyita bali Dubai bakiyita Team No Stress. Waliyo n'ekibinja ekirala bakiyita Sekenya. Byonna byali ku group byali ku gundi etya. Yes. Naye baamweyawulako. Era nga tonna gamba nti George oba Abu Dhabi bikisoka weebuze lwaki n'abalala bazze bakola ki batondayo ebibinja ebyabwe. Yanti super fe tusinga kumanya kya George kozi kye kiri nnyo waggulu. Anti ekya George kimanyikiddwa olw'ensonga nti Abu Dhabi yonga Abu Dhabi gundi y'amaanyi. Yes. Y'amaanyi era kyovola bati twagala Abu Dhabi ebwe mukulembeze owaayo coordinator owaayo. Ekyo kyokutta Honorable Tamaguzi era kyava ku side y'aba Patricia. Be babyogera. Tebabyewakana.
kati wali yagala bakkirize bennyini be bakubira Katongole essimu ne bamwana amanya g'Okedi n'ekifaananyi ky'Okedi. Katongole yani Ali Uganda ali awo oba upcoming blogger. Ne bamuwa ekifaananyi kube bano. Yes, ne bamuwa ekifaananyi kya Agika Kembo ne bamuwa ekifaananyi kya Okedi. Lwaki nga mati Saidia Patricia ye yakikola? Kubanga nina omuntu gwe mmanyi atambula nnyo ne Patricia ya sharing ebintu ebyo ku Facebook page ye. Byonna nga mbiraba. Super ekintu ekyo kino ekintu omukulu Musanyenje yantuukirira oyo nno nga representative owa Abu Dhabi. N'agamba batugamba ffe twakoze ekintu ekyo naye kikyamu. Obudde buno bw'oba ogamba nti Saidia Patricia ye yakikola senga bavayo ne bakyewaka n'oba osobola obalumiriza. Sijja kubalumiriza naye nze nina gwe nalaba ng'ali muntu wa Patricia ku mukono gwa ddyo. Ngono bange ndi muntu wa Jojo ku mukono gwa ddyo n'oli muntu wa Patricia ku mukono gwa ddyo ng'abisharinga. Mariam nze ndi ku Saidia George. Ekyo sijja kyegaana. Naye bwe ndaba ekintu ekitali kirungi nga kisharingiddwa oba nga kyogeddwa oba nga George yakyogedde oba any member from our side sisobola kisharinga sisobola kitambuza. Yes. Naye omuntu olwokwata ekintu n'okitambuza nga tokirinaako omutwe n'amagulu oba nga ogamba tokimanyi oba kitegeeza okirinamu ki omukono kubanga ffe we took a step ahead ne tukubira Katongole. N'atugamba kimanya nti Katongole yakola live. Yes. Yakola live n'agenda ne ku page ye n'apostinga ekifaananyi ky'Okedi n'ekya Agika Kembo. Yes. Ne tumukubira ne tumubuuza abakuwadde n'agamba abantu bali Dubai be bampereza information eno. Mubufunza abantu ba Patricia coordinator bayagala kukuba keya n'Okedi. Aha. N'okwagala olw'okuba nti balaba nti boat cruise egenda kusitula lutamaguzi. Ate nga bo baleka bayite bakikolangako. Ate boat cruise eyo yaliwo oba mwadika? Twama ne tugikansolinga. Amawulire gano gaatuuka ku Honorable Lutamaguzi? Gamutuukako era ali ne ku TV n'agamba tagenda kusobola kujja Abu Dhabi. Yatya? Of course ng'omuntu yalina okutya kuba bamugamba Okedi wa NRM yagaba obutwa. Ne Agika Kembo group ya Keya. Yes. Mwe bamugamba bw'obeera gwe. So naye ate nsuubira oba kale bandiwayiriza ku muntu omulala naye ffenna abantu tumanyi Okedi omwami oyo nze mulabidde ebbanga ng'omuntu omukkakkamu omusiraamu ennyo atali munnyo bintu ebyo. Kyava ku kyo musalako ogugambo oguzitowa ogwenkanaawo. Simanyi nange nga bw'okyebuuza nange bwe nkyebuuza kubanga nga nange ebbanga lye mumanyidde. Mumanyi sisuubira nti asobola okukola ekintu ng'ekyo. Naye supaza kyenjagala obbuuza mu bintu kati obudde buno waba batandise ekintu ekyo mulinga nti abagaba muli mu competition saidi ya Keya ne saidi ya coordinator Patricia. Tekati batandise oba mutandise kweropa mu ba bloggers muntu awayiriza omuntu ekintu bamukube. Kumulabisa bubi? Ffe tetukompetinga na muntu yonna. Ffe tukola kitwala struggle maaso. Kati abali competition be bamanyi. Kuba omuntu era wositukira n'ogenda n'ogwa blogger information. Kitegeeza gwe oli mu competition. Oyagala kumusiiga ekifaananyi ekibi. Naye ate mu kulaba okwange bazenga bategeka boat cruise abantu Saidia Patricia nga bayita abantu ab'enjawulo basauda madada bazaake like nga baba basitula okubaleeta. Simanyi kuba singa twali mu competition naffe era twali tusobola obbakuba. Senga yali competition gamba nti we are competing naffe twali tusobola obbakuba. Kuba naffe era tulina abanene betutuukirira ne bawuliriza ensonga zaffe. Era naffe era tusobola ofuna blogger ne tumusasula oba tumuwadde sente ze tumuwadde ekintu n'akikuba ne kikola ki ne kiyiika. Naye ffe tetuli mu competition. Ffe tuli ku bintu bitwala struggle mu maaso. Kasatula nti kyo kigenda otwala struggle mu maaso ffe kye tukola. We are not competing. Super ekintu ekyo ekyokubasalako ekigambo ekyo nti mwali mwagala kuwa mukulu butwa kyabalekawo nga mmwe gulupu mwenna. Kyatukuba wala naye ekyo tekitugaana genda mu maaso ffe ne kitwagala kukola. Yes. So muyina essuubi ly'okukiddamu okukikola? Yes, tujja kukiddamu naye si kati katusooke tukiwa obudde. Tujja kumuleeta. Inshallah. Okay, naye tulaba nti Keya musajja aggumidde. Lwaki si yajja kuba coordinator? Mubanga muwulira okufuna mu Abu Dhabi coordinator kye kigenda obbawa emirembe. Lwaki tebabuwa omukulu George Keya? Nedda tetwagala buwa Keya. Olw'ensonga tunabuwa Keya. Era kijja kuba kiyitawo ekya tribalism. Katwagala omuntu from another region. Yes, naye nga si Keya ate nga si Muganda. Yes.
Super, njagala otangaza ku kino. Ensonga ezimu nti lwaki basalako okedya ekigambo bwe kito nti yali ayagala kutaho na Lebo Lutamaguzi. Nti gwe mwali mu settings okuba nti gwe twataddewo nga gwe twateekawo gwe twawereza eri mu bakulu nga ye coordinator gwe twagala. Kati bano baamutegeera batya? Nga bw'omanyi ebintu bino simanyi oba nkyogere ntya. Naye nga bw'omanyi nti ebigambo era bisigala bitambula. Yes, ky'oba omanyi ebigambo bitambula. So kwe kumanya omukulu okedya. Aha. Buli omu ku secretariat eri waggulu alinayo gwakolagana naye. Kati information bwetuuka nga naye agibuulirako we gwakolagana naye. Bwe kityo bwe kiri. Olwasooka nalumanyako nti mwali mwagala omukulu Kalungi Siraji gwe muba muwo bwa coordinator. Namala n'avaayo ku sayidi yaffe nadda ku sayidi eri. Kyekyo kye bayita okulya. Simanyi. Ekyo bakiyita kulya omuntu okuva ku ludda olulala nadda ku ludda. Yasala nadda ku sayidi eri. Kati awo ne tuba nga tekyasobola kukola ki? Yes. So ensonga yasala nadda ku sayidi eri. Byali bingi yakuba. Mwakakasa mwe mwamukyazanga. Yawanda omuliro. Yabakuba. Yatukuba. Naye yamaliriza era akakkanye kuba ffe tetwamuwa response. Yes. Kyaleetera okuba nti yabagunda nnyo bw'atyo. Mariam kino kinagamba nga bw'olaba nti omwami n'omukyala batuuka ne bafuna obutakkaanya ne baawukana. Kati we baawukana buli omu agezaako okujustifyinga ensonga ye. Buli gundi community emulabe nti ye mutuufu. Gundi ye mutuufu. Kati kyekyo Siraje kye yakola. Naye how gwe okihandolinza otya? Bw'aba musajja nga yakwogerera gwe omukazi response ye eri etya? Bw'aba mukazi nga yayogera gwe omusajja what is your response? Yereetera abantu okudecidinga omutuufu n'omuki? Yes. Kati Kalungi agenda otukuba nga bw'oga nti yatugunda. Yes, yatugunda. Naye our response yayawula omutuufu n'omuki? And after a period of time nadda nga ataakomawo yeetonda. Ate nga amaze okwogera byonna byayogera. Yes, yakomawo ng'akomyewo yeetonda ayagala ate kudda mu kubanga yali kapteni wa bayita okulya mu lulime ne mu luzise. Ye yali kapteni wa Kasukaali. Yakomawo ng'ayagala kudda mu ttiimu ya Kasukaali. Era n'abeera bubi nnyo nnyo Azizi Nsubuga. Yes, n'amubeera bubi nnyo nnyo nnyo. Azizi ensonga n'azanja. Nze omu kwabaawa amateeka. Nengamba bw'aba ayagala kudda nga bwe yagenda ku Tawiira n'akola zi videos nga ayogera bingi ensonga yemu gy'aba akola. Akomewo atereze erinnya then musooke mumuzemu. Exact. Kiki ekyagaana? Simanyi oba ye kyamukalubirira kuddayo ku TV kwogera nga bwe yali ayogera. Kirabika kye kyamukalubirira. Naye nga lwaki oyogera muntu by'onejjusa ate olage nti kyabadde kikyama? Yalina ansa zaabyo kuba kyo kyamulema. Tuyita mu kino ne kino. Katugende ku nsonga olunaku olwa Idi. Nze omu ku bantu abaali ku mupiira ogwali e Dubai, Kasukaali ng'ezannya ne Safa Warriors awo ku Darusson Village mu Dubai. Waliwo abazannyi abamu ku bazannyi ba Uganda Cranes. Sijja bayita bazannyi ba Uganda Cranes because wano tewaliwo muntu gwe wa contract nti ozannyira wano. Buli ali wano yajjanga ye. Yes. Yeah. Naye ate amawulire agafulumye nti abamu ku bulijjo abasambira Uganda Cranes abasambira mu Kasukaali babawadde suspe oba babagobye antiru nga beetonze. Ekintu ekyo kyogerako ki? Kuba gwe omu kubakulira Kasukaali mu mbeera abategeka ne event eyo okuba nti abazannyi abamu babagobye ne babateekako ebbago nti mwetonde. Okyogerako ki? Ekyo nga nze siraba lwaki omuntu aba yeetonda. Fenna buli ali muno yeereetanga ye. Uganda Cranes Abu Dhabi tesitulangako muzannyi n'emujja Uganda n'emuleeta Abu Dhabi nga azze kuzannya mupiira gwa Uganda Cranes Abu Dhabi. Kitegeeza buli muzannyi ali muno baamusangawo. Omuzannyi wa ddembe okuzannyira yonna gy'ayagala. Okuggyako nga bamala kutuggyirayo contract eraga nti abazannyi abo babasayininga nti bali kuppe. Nti omuzannyi gundi ali under Uganda Cranes Abu Dhabi era buli mwezi asasulwe ssente bweziti. Niba banga bazannya lwa kwagala kwabwe talenti yaabwe nga tebasasulwa tebalina contract yonna gye basayininga. Wabula omuntu okeera ku makyano gamba nti mmanyi omupiira kanzanyireko mu Uganda Cranes Abu Dhabi. Siraba lwaki omuntu we bwomuteekako obukwakkulizo nti talina kuzannyira ttiimu ndala. Omuntu alina eddembe lye okuzannyira wonna waayagala. Ekyokubanga ttiimu yaffe ya Kasukaali tekitujjaako kuba bannayuganda. Kyova olaba ffe nga Kasukaali tetugaana muntu kuzannyira wonna waayagala. Oba Uganda Cranes Abu Dhabi yezannya
waddembe ogenda okuzanyirayo oba waliwo ttiimu endala ezannya waddembe ogenda ezanyiramu eyo ttiimu ffe tetulina buzibu bwonna tetulina bukwakulizo bwonna bwe tuteeka ku bazannyi yes Superwoman abaana bano be baagobye mwenga kasukaali mubategekedde kimuli ready okubaaniriza mu ttiimu yammwe munaabagoba muzaako ki mwenga kasukaali FC ate bwe tubagoba kitegeeza ate tufaananya abaabagobye ffe ttiimu eyaffe eri open baddembe okujja okuzannya emirundi gyonna obudde bwonna essaawa zonna buli wawulira nti baagala baddembe okujja era emikono gyaffe migazi tubaaniriza n'emikono egyo so mwe muli ready okubaaniriza mu ttiimu yammwe exactly era twabagamba ttiimu yaffe eri open musobola okujja actually twabawa choices tubagamba oba mukola ttiimu eyammwe it's okay oba mujja mu kasukaali it's okay yes super omanyi mulimu ebintu ensonga ezimu bino si bigambo byange wabula ensonga kwoza amawulire gano gasaasaanye nti lwaki abazannyi bano abazannyi abamu ku be baagobye mu Uganda Cranes tukimanyi nti babadde b'amaanyi nnyo okukulu okuli Hassan Levin Alvin Bala Farouk Nasir omukulu Brazilian Zaid be bagamba nti bagobeddwa naye amawulire agayisaasaana mu bantu gagamba nti olw'okuba kasukaali mwawangula geemu eyo yensonga lwaki abantu bano babagobye okyogerako ate nze badde simanyi nti ekyokuwangula geemu yensonga lwaki bagobeddwa ezimu ku bantu beboogera ekyo nze sikimanyiiko era sijja kisimbako sira naye kimu kyokka kyemmanyi nti Uganda Cranes Abu Dhabi si lwe lwasoose era yalinga ejja ekkugira abo abaana abo okuzanaye nga lwaki eba ebakugira simanyi kyetwagala naffe twagala omu kubakulira Uganda Cranes tukuleetera ani atuddemu ekintu oba Roni oba ani yenna abakulira aveeyo atuwa ensonga lwaki bakugira abaana okuzanyirawo oli gyawulira gyayagala kuba nabo basigala bazanye ewaabwe nene babawulira nti baagala ozanya bakikola kuva mabega si kyakatandika era abaana abamu nga bajja ne beekali eno y'Abannayuganda yes lwaki waliwo nnyo emisoso egyenkana bo bali bakuliriza mbu ya politics naye munnayuganda yenna alumirirwa Uganda ye alumirirwa ensi ye tosobola kudduka mu politics kuba neno gye tulira politics atusangayo bwe baya politics well and good akitegeeza abaana bali mu kasukaali baagala politics kati gwe lwaki oba oyagala obbategeerera lwaki tugamba lwaki oba oyagala otegeerera abaana politics ali buli wamu nga bba abakulu oba baateekawo amateeka Uganda Cranes geyina okugoberera kuba abaana abamu bagamba nti lwaki bagenda ku mupiira ogwo nti yes Uganda Cranes yalinayo omupiira naye Uganda Cranes nti yategeka leeti abaana bano nti ate n'ekirala lunaku lwali lunaku lukulu lwa Idi okutambulira gyayagala yes olabanga oba wagira beetonde oba nedda sirabawo nsonga yetondesa muntu sigirabawo okujjako nga Uganda Cranes Abu Dhabi eneetuleetera contract abaana bano ze basayininga otherwise mujja faafagana naye of course bw'oba naleeta contract abaana gye basayininga awo tujja kugamba abajja kuba bakirizibwa okwetonda naye aba tewali contract ng'omuntu asamba lwakwagala sirabawo kyetondesa muntu awo kasukaali lwaki temwesambamu omupiira ne Uganda Cranes tubayise emirundi mingi ekyo kyonkakasa ne Roni akijulira tebaagala kati affe tubasibe mu muguwa si basambi ba mupiira madde mumanyira nsonga ki zebawa nti lwaki tebaagala samba oba olw'ensonga embassy ye basponsoringa I don't know babalaba nti banasamba ne kasukaali tebagenda basponsoringa y'Abannayuganda yes naye ate bo balina engeri gye bakitwalamu nti ekolera bo nga bokka aba Uganda Cranes Abu Dhabi yes ensonga zino zikutte wansi ne waggulu naye ate tujja kulaba okufuba nti tuzituusa ekirala kyanabadde njagala okwogerako bagamba nti ttiimu temwina kusambira ttiimu zebbiri naye ojja kunsonyiwa nzijjayo omuzannyi omu omuzannyi mu staff tubadde tumumanyi ng'omuzannyi wa kasukaali naye ate yasaba mu Uganda Cranes ne bamuwa kati bagenda omuwa nga tebamanyi nti omuzannyi ono wa kasukaali ate nga amanyikiddwa yes Mustafa yali muzannyi wa kasukaali eyeetongodde takyali oba akyali naye nga bw'omanyi nti awantu wonna wabeerawo ebizibu yafunamu awo si butakkaanya yes na kati bwe yabufunamu ndowooza n'alaba ng'okuva mu kasukaali adde mu Cranes kyekigenda omukolera kyokka ate bwe yasala n'adda mu Uganda Cranes ate n'asigala nga ne kasukaali akaagala kubanga nze nga bwe nagambye nti ffe waffe omuntu waddembe okuzanyira yonna gyakola ki era bwe yasala n'adda bwe yasooka kuvaamu n'agamba nga bw'avuddemu kaagende ku street si biki bwe wayita ennaku
na amulabako awo nze kennyini agenda mu box ya George n'amugamba agenda kujoininga Uganda Cranes Abu Dhabi mu butongole era ffe tumugamba wish him the best bwe twali tugenda e Dubai ffe twali tumutadde ku list paka ye mwenyewe rado yasaba n'agamba taliko ku list ate nga yandiagadde okukola ki kyovola twamuteekako kubanga ffe tetugaana muntu yenna tetusosola muntu yenna kasitaba nga awira nti ayagala kuzannya era tumuteekako n'agenda yeah. So nabanga ali ku njuyi bbiri ne mumugumirayo nti asambira Uganda Cranes. Yes, kubanga fenna ekintu ekyo super njagala owendowooza eno njagala ogiwe ng'egenda eri abakulu ba Uganda Cranes. Omwami ono mwamukkiriza n'asambira ttiimu eno ate newammwe wajja mumuwa matches ze muba nazo. Ndowooza oba bukakkamu ki bwe mukozesa obwo sindikayo obubaka eri Uganda Cranes oba oli awo nabo abazannyi ebawe bbeetu ng'omuzannyi waddembe okweexposinga ekitone kye wonna waawulirira nti ayagala. Obubaka bwange wano fenna tuli banna Uganda. Oba oli wa Uganda Cranes Abu Dhabi, oba oli wa Kasukaali, fenna tuli banna Uganda. Twajja wano kukola ssente. Omupiira ne gutusangawo obusanzi okusobola okukuumira community yaffe awamu. Kakati omuntu yenna waddembe okuzannyira gy'ayagala. Ffe ekyo tukikola okulaga abalala nti fenna tuli baki banna Uganda. Tetulaba nsonga lwaki tuba twetemamu nti ate bw'ogenda mu Uganda Cranes Abu Dhabi ate todda mu Kasukaali nno. Ffe kyo tetukikola twagala okukuuma obwasseruganda okukuumira awamu obwasseruganda. Yeah. Alright, tweyanzega programu yaffe bwetu weewedde ng'olunaku olwaleero nkyaziza omukyala aterya ntama omukyala embagubaggo Superwoman Monica mutera omulaba ku kizinga ekya Facebook tasabudde bitooke byebigwa. Super bubaka obusembayo tubeere nga tufundikira programu yaffe. Salako mugambo. Bannayuganda mwenna bali mu Abu Dhabi. Tweyanziza nnyo mwebale kutulaba. Naye nga obubaka obusembayo bannange tubeere omuntu omu. Tuyambagane okwewulira tekukola makulu baitha okwewulira kintu kikulu nnyo osanga omunnayuganda n'omubuuza n'atunula muli naye ekyo kyonna tekimulinga efusalambwa ly'okukkubo. Yes, ekyo tekikola makulu tekitwala mu maaso kituzza mabega. Ffenna tuli bannayuganda ekyatujja e Kampala ne tujja wano kunoonya mbeera nnungi kyekyatuleeta wano eno. Tulekeraawo obugugulano okuwalaŋŋana tubulekeraawo tubeere omuntu omu tusobola kutambuza community yaffe egenda mu maaso. Alright, tweyanzege omukyala Superwoman bw'atyo walabise n'ebigambo byatuwadde munzikirize nno nange ntwale obubaka bwange nga ntumirako ku bazannyi ba Kasukaali FC Abu Dhabi mwenna olunaku olwaleero specifically kantubeereko ku komiti etwala Kasukaali okuli omukulu Aziz Nsubuga bawammire nakyo kankyongereko omwami omuwoowe yawoowa koyo nno nga ye coach nentumirako ku assistant coach omukulu Fahad captain nentumirako na assistant captain omukulu Akim omukulu chairman ate nno nga ye manager wa Kasukaali FC oyo nno bamuyise George Keya mu ngeri ey'enjawulo George Keya mwanje sakiddekanga maleyo mu ngeri ey'enjawulo kantumireko abaami abasobola okusamba akapiira ketwalimu e Dubai abasambira Kasukaali FC omukulu Bala Farouk nkutumiddeko taata omukulu Nasir nentumirako da Brazilian Zaid nentumirako Hassan nentumirako Levin nentumirako Farouk Matumbwe nentumirako Hamza Alvin bannaina mwenna abasobola okusamba akapiira ako okulabanga tiimu ewangula mwakola kyamaanyi ntwalera okutumirako mwenna abazannyi ba Uganda Cranes Abu Dhabi wamu n'akakiiko akakatu ababatwala omukulu Captain Ron Ssennyonjo nkutumiddeko omukulu Sebugwawo Ismail omukulu kantumireko nno ne ku Superwoman nja kuba nkutumirako tumirako Hanifa na mwenna bannange mbaagala nnyo Tracy kantwale okusiima kwange eri omukulu ali ku kamera omukulu Johnson Sengendo webale nnyo kubeera nti atulabisiza mu mbeera bweti nentumirako ku mukulu Sting Media abeerako ku mutimbagano gwa Facebook nentumirako omukulu Jjajja Ibo yono Ibo Events era nga abategekedde ne boat cruise ennaku z'omwezi nga 2 wamu ne Tawira Radio TV omwezi ogw'omunaana bannaye mujje mu bungi kintu kigenda kubeera kya tabbu nze ku boat cruise eyo neesonzeeko buliri kuba bannaye nabulabye tebwandese kyekimu nammwe mujje mubeerenga mubulaba mubeere bulungi mwerabe. It's Tawira Radio and TV where facts count.